Kyemmanyi ku Chosen Becky Talimba avuddeyo n'alyoka agamba nti ye n'omwami we bagenzeeko Madagascar kuba nti nate munanga afuna olubuto olw'omwana omulenzi nti munanga olubuto ate olw'omwana ono omuwala gwe baakazaala Nakajja mbu yalufunira Mecca. Okitegedde nno mukwano. Kale nno yavuddeyo n'alyoka agamba nti kati bagenze Madagascar kuba nti no bafuna olubuto lw'omwana omulenzi. Tuyozeyoze Chosen Becky ng'obudde bukyali kuba Chosen Becky Talimba. Bwe bityo nno we biri oyinza okugamba nti tulimba katubere nga tukuwa akatambi kano Chosen Becky ate abeere nga akunnyonnyola bulungi. Are you sure you're ready for the newborn? Yeah. You're sure you're ready for another one? Yeah. Ne mwami wange kati nawe bwe tuba tusazeewo zaala abalongo kitegeeza olintwala mu America. Siba nawe kati kanzaale kubanga olaba saba abaana tubafunira bweru naye ono musajja omukwano gwe gujjako nzeta. Si byangu banammwe tugenda Madagascar daddy ali mu kukyusa ssente bamuteremu dollars bamuteremu ezaawa be bamanyi ebyabwe ddala yaziwaddeyo dderi balimu balira kubanga nga bwe mbagambye tugenda Madagascar funa mwana Nakajja twamufunira Mecca ono tugenda mufunira Madagascar kati ate ono mulenzi kati oba olina okuteekamu bigger amounts. So byebyo bannange mutuleke tugende ku kisaawe baanammwe twatuseyo dda ndi ku nakyo omwami wange yaŋŋambye bwe banfuna omwana waffe nakuba ku nakyo naye naakula nga ali ku nakyo. So guys tugenze kufuna mwana mulala Madagascar. Babe waŋŋambye ekibuga ekikulu bakiyita bate ekya Madagascar? Antananarivo. Bannange Antananarivo nze badde sijja bitegeere kyalo munze ki mwefe tetukyafunira baana Uganda wano. Abaana baffe tubafunira bweri. Nakajja twamufunira twaliwa baby we twafunira Nakajja Jeddah Mecca twamufunira Mecca bweru nno bwe mulaba kati ate naddako tugenze mufunira Madagascar kituufu era gye twamufunira ayo tugenze mufunira Madagascar gisaakingekaawo pozo ngambye tawuni gye tutuukiramu bagiyitaani Antananarivo. Tana nze bane ndi munnakyalo kale baby anti twetaaga ku buddola baanammwe kubanga ono omwana agenda kuba mulenzi aba kugamba like buli kyokola kina kubanga kiri mu big amounts. So katugende tufune omwana. We love you. Yes, ye Chosen Becky ne tugendako mu comment section munnange Bannayuganda bo ate baggwayo. Ono agambye atya? Agambye nti Becky ssente ze yakoze ku weekend azituttemu Sekajja out. Bannange omulala n'agamba nti it will end in tears. Bannange lwaki temwagala bantu basanyufu? Ono agambye nti ate aba Amiri wabafunirawa anti jjukira yagambye nti Nakajja yamufunira Mecca kaakati abuuza nti aba dictator Amir bo yabafunirawa. Ono n'agamba nti Becky is not joking. Bw'ate bw'agambye era Becky atasaaga. Mukitegeero n'alyoka amugamba nti ate abalenzi bo wabafunirawa. Ekibuuzo kiri nti abalenzi bo b'abaana ba dictator Amir bo yabafunirawa. Bwe batyo nno munnange Bannayuganda kyekibuuzo kati ate kye baagala okuba nti no Chosen Becky abaddamu. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Kiriza tubere nga ate tubuuzaako ku bantu bano Wamanga Nabirye Justin tukutumiddeko Mary Rose ogamba otya Aseninde Muhammad Namulindwa Aprosi tukutumiddeko Anita oba Anne tukutumiddeko tulina mukwano gwaffe ate ayitibwa Tumusiime Michael webale kuba nti nooli ikumukutu Harriet naawe tukutumiddeko Esther Nakalema webale kuba nti nokwoli Dora Kuris naawe tukubuuzaako ate era tetwerabidde Sarah Nabatanze. Bwe tweyongerayo ye munnange Pastor Avudde n'alyoka agamba nti Alex Mukulu basse motte bibino.
Alex Mukulu. Alex Mukulu Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Kibumba alwala kibumba. Officially naye abasawo will definitely communicate the final naye yafudde. Aba abasajja mubasemberera empola mujja kufa ebibumba. Alex Mukulu y'omu ku bantu ababadde balina message eri very hard eri abasajja abo. Nene omulaba nga ate bamwetoolodde abadde tasobola bawona. Ate namulabula. Yafiiridde Kiruddu. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Kibumba alwala kibumba. Officially naye abasawo will definitely communicate the final naye yafudde. Ebirala byonna byafiiridde Kiruddu leero naye nga bwe ngambye olwokubiri tujja kuba ku National Theatre ebirala bitambula. When the government comes in to clarify, Bwana Ubagambi is a national asset. That's from them, and they demand it be given an official say. Omunyarwanda bw'akutta apika nnyo omulambo. Omunyarwanda bw'akutta akuwa ekitiibwa kinene nnyo ng'oli mulambo. Abasigaddewo asobole okubabika entunda tebamanya ki kye yakoze. Bw'aba national gundi asset lwaki yafiiridde Kiruddu nga badde asset ya ggwanga. Ze bagenda oteeka mu kumuziika zisinga zabadde yeetaaga okujjanjabwa. Ekyo bw'okirabanga omanyanga nti Banyarwanda. Abanyarwanda abo abaasooka nga ba Alex Mukulu baafuuka basajja baganda ddala. Alex Mukulu be bamu ku Banyarwanda b'e Namutamba. Bali. Abatalina ababadde baafuuka ddala Abaganda kubanga bajjajjaabe be bajjaawo. Era bw'onodda mu kabano ojja kuwulira ojja kujjukira nga nkugamba abantu abo nabo be bamu ku basafalinga akabano kano ak'omulundi guno kubanga bali Abanyarwanda abaasooka baazira bano. Mwenna ndowooza omukyalo oyo mumumanyidde ddala bulungi owa Single Family ku TikTok we yeeyita Musawo. Musawo amumutegeera ddala bulungi. Bannaye kibali mu kuba nti naate bamukola ku mutimbagano anti ono mbu yavuddeyo n'alumba bizinesi z'abantu kaakati naye bamuli bubi. CEO simukooneramu naye omukyalo ono Musawo mumulaba mukyala mubi nnyo. Ono Musawo mutima gw'alina asobola n'okutta omuntu. Musawo alina obujja ku muntu akulaakulana. Nze namwewunyizza okumulaba n'avaayo n'akuba Info Trust. Namwewunyizza neŋŋamba ensi eno omukazi ono sirimwerabira. Waliwo abantu we bavumira Mami Gadgets mukyalo ono baali bamukono ne Mami Gadgets ng'agambye agenda mutwala oba akole yehumbura. Mukyalo ono yavaayo ng'ensi eri kukuba Mami Gadgets nga babadde bamukwano n'agamba nze gundi gy'agenda okuntwalamu gisazizzaamu. N'alaga nti ye mutuukirivu nnyo. Namulaba nga akolera mulago nga takyakolerayo kiki. Nali mwegomba wowe yabeerera nga muloka yeyo Prado ng'alaga ewakaawe nga mwegomba Musawo nga era avaamu emboozi ezinyuma ezizimba. Ne Musawo obujja bwamusokako ng'alaba abantu bakulaakulana n'oba ate nga nali ndaba nga si wabi. Kiki ekyatuukawo nga yavaayo emulago? Teri muntu akyasinze mutima mubi ku social media wano ng'ono mukazi. Ate nno omukazi ono agenda kukomekereza ng'alinga full figure.
omukazi ono agenda komekereza nga alinga full figure. Kati naye ayagala tumuwa amatu atrendinge byonna byakola kwegamba naye atandise okufuna omutima guli omuzibu ennyo nti n'omuntu alina ekintu ekirungi kimuluma. Yakuba ab'obukyayi bannange nzijukira Mami Gadget bwe yavaayo waneeno akuwa ogende okole umura Mecca. Abantu bwe baakuba omukyala Mami Gadget Sebo n'avaayo n'agamba mbwera nze mbisazizaamu siri masikiini nja kufuna ssente nja kugenda. Can you imagine? Bantu mmwe mwegendereze naye ani mukwano gw'ono omukazi? Ani mukwano gw'ono omukazi? Ani mukwano gw'ono omukazi? Omukazi alina omutima omubi. Omukazi alina omutima omubi. Waali ku mutima gw'omubi ayinza n'okukola omuntu ekikyamu. Naye Katonda alaba. Katonda asobola okukuwa kavayo ng'efaanagana n'omutima gwo oguli munda. Katonda asobola okuwa kava ng'efaanagana n'omutima gwo oguli munda. Kati omukyala CEO Info Trust gw'okuba akukoze eki? Akukoze eki? Abantu bali kubyalavu mase bitrending okufa mbwate bucyayi kwegamba nawe oyagala tukuwa obudde obeera awo nga kwegamba nawe tukutaddeko amatu. Mulabye nnyo okweyononera abantu. Gwe wali ozungire wa CEO Info Trust ng'oyinza okugamba yegwe mu wali omwogerera obulungi ate otandise omukuba kiki ennyo? Kiki ennyo? Kwegamba muli owulya naawe oyagala obeereko ng'abo abawala n'abantu okutuuka ku extent eyo gy'otuuseeko. Ogwo omutima omubi gw'oyina osobola n'okukola omuntu ekikyamu. So ng'ate nawe toli bubi naye ogwo omutima ogutaagaliza ogwo. Watandika omuwaanawaana ng'omuwaanawaana era otuuke waali n'ogenda ku mamaazi kumba oketta. Bannange mwegendereze mwena abantu b'oku social media kuneeno abasembeza abantu abali ku social media kuneeno. Omuntu ajja kujja wooli nga azze kukeneka akukolera zi vidiyo mpitirivu okufa obufya kukolera eno neeno naye nga weyabadde ajja wooli wabadde olowooza muntu. Bantu mmwe mbunze nakimanya simanya kalina bagipangisa nze nakimanya abalongo si balongo nze nakimanya era biki yegwa yogera mashoni ouna yegwa yogera gundi owa bucyayi yegwa kwegamba gwe buli kimu gwe oli perfect. Tugambe musawo oli perfect. Webale kuba perfect mama naye enseeno tekwemazaamu. Enseeno tekwemazaamu. Bye bigambo byange. Tekwemazaamu. Minisita Justin Namere kye bali mu kuba nti nate bamukola ku mutimbagano bamugambye ayina okuleeta ssente munnange ze yasuubiza Benita. Olutalo lukyagendera ddala mu maaso ate nga n'abamulwanyisa ba NRM. Honorable Minisita Namere keetonye kagwake essente ogenda kuzisasula nze jobless billionaire top kalaizo last sun. Mulekerawo okuvumaganya erinnya lya gavumenti. Mulekerawo okuvumaganya erinnya lya NRM ne President Museveni. Essaawa zino buli muntu agamba olabe gavumenti ya NRM basuubiza abantu tebatuukiriza. Gavumenti tebiriimu bino bya Namere minisita ne Papito bidde ebbali beera ku nnywanto bino binene. Namere ssente ogenda kugisasula vamu ebyo teri yakugambye kwetumiikiriza kweyogeza by'otaasobole. Mwagala nnyo trend. Walabye ng'omwana ali ku ffeyo n'obyeyingizamu ku supiidi kwata $1,000 oguwa omwana. Tetwagala kirala kyonna. Bw'obanga weeyamye by'onaasobola. Oba wadde otegeeza $10,000 gwe n'oyogera mu Lutwalo ng'Oluzungu lwakususseeko. Oyinza obba wadde otegeeza 10,000 wadde oyogera mu Luganda wayogedde Luzungu. Kati ffe watugambye $1,000 tulinda mwana Benita afune $1,000 ebulaya waganye akumiwe Kampala storinge. Omwana akayingira ekibiina kya NRM ate mwagala kutukabya maziga. Ffe twakabakaba dda ntuguma. Twaguma ffe twaguba. Tetugenda tekukkiza tene baana wabadde oyogera byaki waliwo yabikkase. Namere Papito tolaba nno tannalyanga kuliraiko ne bwagambye.
ajja nakusula enjala ajja kugisiiba twagala mutwalo gwa $. Temujja kuddamu kweyogeza bye mutaasobole. Tulaba nti ojjonkera ffe tujjonkera ate tetulina nnyo byakukola tuli aido tugenda kukujjonkera mpaka 29 mulabe nga toyagala papita agende mu depression kwata omutwalo gwa Benita ogumuwe mulekerawo okwonoona erinnya lya gavumenti batandise okwogera eyo NRM bwetyo basuubiza omwana omuwa ssente tebannazimuwa ovaayo tanoogamba mbu obadde yaga trending simanyanga Benita yagambye ko nti anoonya trendi temugenda tuwogezaako nga toyagala papita agende mu dipu alla vambi oli mugwe biviire muddala wayingiddemu byaki nga tobimalirize Eddie Kenzo yabagambye tiketi sente yaziwaddeyo dda gwe omutwalo gwagambye omwana gulindaki genva owulya kati mbu ogambye mbu nze nabadde ntrendingisa mwana abandiyambye omwana bonna babivuddeko nga bamanyi omuwadde omutwalo gwa $. Oli mu kubigambo ogenda notega nti intaneti nkambwe gamba papito yenyweze ku kikondo kya toyi ekijja si muntu tugenda bagattaka nyomulekera okwonenya lya gavumenti essaawa zino kati kiri ku ggwe gavumenti ya NRM bwetyo basuubiza omwana ssente tebazimuwa lwaki oba oyogera byotaasobole Justin Nammere Honorable Minister oba minister oli minister waki togezesa omukisa mpewo bambi tuyamboze wetu tetuga kwogerako kigambo kyonna tujja kwebaza naye watali ekyo nze Kalaizo jobless billionaire top kwata omutwalo gwa $. nga bagwogedde oguwe Benita mu mutima mulungi mulekerawo okwogeza ku gavumenti ya NRM ebikyamu buno budde byante bitegera byatandise dda NRM bwetyo bamugambye omutwalo tebagumuwadde nga gwe yakiyogere teri yakukase munoonya nnyo trendi ojja gusasula mami papi gamba papi yenyweze kijja si muntu ye papito nyabo Benita ovuddeyo n'otuma babbuloga nti Honorable Nammere yakusuubiza omutwalo gwa $. N'atakukuwa wabadde ogukoledde kimpozi Honorable Nammere yakutuma oti kuleetera ku bawagizi ba NUP Honorable Nammere okwogera obwogezi ku linnya lyo nti Benita kyabadde kikumala gwe obadde olowooza nti bulijjo ebivumo byevuma abawagizi ba NUP gavumenti egenda bigula omutwalo gwa $. Nkusekeeredde mukazi wattu nyabo Honorable Nammere yabali tasobola kukwata mutwalo gwa $. Gukwonoonera ku gwengani bwe waluuzinze omulimu gwo abantu baluuzinga abasajja bawe n'agenda n'afa abantu baluuzinga abakadde baabwe n'obeera ne maama wo ng'obadde omwagala buli kimu n'afa n'ozaala omwana wo n'afa kati gw'otulekanira mumanye omulimu gwo gwafudde kukuba gufa gufe obadde okolera ani kugamba byobadde okola nze badde nfunamu oba bannayuganda tubali tufunamu nnyo tetuyina kye tufunamu tetusobola kukwata mutwalo gwa $. Gukwononerako obuno obadde ovumanya abawagizi ba NUP gwe gwamanyi vuma abawagizi ba NUP at your own risk bagenda nabo kulumbagana gwe bulijjo olowooza obawa mmere obavuma gavumenti imale kusasula omutwalo gwa $. Leero gwe gavumenti eri mu kunoonya ababbi bali asereza muwi wa musolo ate gwe oyagala asereza omuwi w'omusolo bagikupakire olw'okuba maama bw'oba baggobye ku mawo wanti wali mirimu jjawo gende wa maama Naaki alina woteeri agaba 55 buli lunaku ovuga akamere kawunga abangi ndaba mubuuza nti Benita yafuna omutwalo gwa $. Minisita Nammere gwe yamusuubiza ekyo ngenda kukibaddamu abalala ne mubuuza nti ye tiketi yagifuna abalala mubuuza ayinawo ssente mmeka sofa ze yaakafuna then abalala ne mubuuza Uganda addayo ddi ye ate agenda kuzzaako ki ekyamazima kiri nti ebibuuzo ebisinga mu ebyo mujja kubibuuza Benita nze ngenda kubaddamu ebitonotono byendaba nti ndi connected nabyo okitegeera kubanga ndi omu ku bantu abavaayo minisita nga amaze okukola video n'atusuubiza omutwalo nze omu ku bantu abava era nze omu ku abo abantu abamutegeeze embeera eyaliwo so n'atusuubiza omutwalo gwa $. Era ne tujja ne twebaza ekyamazima kiri nti omutwalo gwa $. tetunnaba kugufuna era bwe guba nga gulabiseeko oba kyonna ekinaaba ekizze tujja kujja wano tubagambe. Do you guys understand? Omanye ebintu byange byakutambuliza mu mazima kuba saagala Benita abeere ate ajja agamba ate bannange ate minisita yanimba ate Generation Z mwali wano ne mukipika
Kubana abantu ndaba abamutandise ogenda mu gundi muli ku lives mwogera simanyi tajja muwa simanyi bichi era ya mulimbye era aba government bwe batyo si buli muntu wa government nti muyaye nze wenjagala ogamba kyovula mbagaye nti bwabaawo kyonna kyonna ekivuddeyo tugenda kujja tubagambe era wabaawo kyonna kyonna ekikyuse era tugenda kujja tubagambe ebintu byange mbitambuliza mu mazima mbadde nammwe wana emyaka 4 okay nze sirimba nawankubadde muwaza TikTok eri fake nze sirimbibwa ate tebanimbisa so ekinabe kituusewo tujja kujja tubagambe naddala ku mutwalo ogwo kubanga essira lyonna essuubi lya Benita lyonna liri ku ssente ezo era n'abasinga bwe twakubiranga amasimu okujja okutaasa era bagamba nti minisita amuwaddeyo omutwalo gwa $1 gumumala oyo omwana muto so abasinga ne balekerawo n'okusonda era nge kennyini ne ngamba kiwedde omwana akoze ekiso tujja babuulira loza minisita akyali mu bize then ensonga ey'okubiri yes tiketi yagifuna omukulu Eddie Kenzo yagulira omwana ono tiketi ndowooza ekinene nnyo kyamutwala essaawa nga 2 ng'amaze okisootinga so njagala okwebaza Eddie Kenzo n'abantu abalala bonna abajja ne bakwatira ku mwana ono sofa yakawezaawo ssente meka ebyo mbibuuze Benita okay then addayo dde Uganda era mubimubuuze azzaako ki era kibuuze Benita omulimu gwange gwali kwakwongerayo ddoboozi okay eddoboozi nalyongererayo ddala okutuuka okubanga olutalo mwalujja ku Benito abamu ne mutandika ate okuvuma Monse eyali just nga mpeereza eddoboozi yeah so ebibuuzo byammwe ebisingaawo musobola okubiterekakokko banga siri awala nchiwa tujja kujja tubawe an update about the money zebamusuubiza nyayongera ddala okwebaza Minisita Namere okuba nti yaddukirira omwana ono mu kaseera akaali akazibu ennyo nammwe mwenna abaavuddeyo okwebaza Minisita Namere mbeebaza era mweyongere ddala okumwebaza mpaka nga tufunye message eyo ng'etuuse ku Benita ate era nate tujje wano tubategeeze ate muddemu mumwebaze kamaama ensonga yakimba wadde update eyo yakuba nti ekyamazima kiri nti olutalo luno ndi omu ku abo abaalulwana olutalo ludde olwaggwa dda sinakindi luwedde kyemutamanya bannayuganda like this is the new normal kati twolina tugenda kulaba baana ku ssomero ate nga n'abaana babiri tekuli nawuwe okitegeera naye nga she wants to go she's willing to go and abaana balina VD balina MDD babadde ne MDD netugenda kubanga tataabwe yali taliiwo nga I have to go with her era we had so much fun by the way netugenda we catch up like we had fun catching up netukatching up mukubo nga netugenda netulya netunyumya like it's okay for me and then after I go back home and I sleep. It's very okay. Like me, I'm not delusional at all, by the way. Me, I live life how it's supposed to live. Because tell me why. I have enough problems. Nonya sente, nina mchikonde, nina bawangi, gwenjagala, abana. Like I have a future to think about. Tell me why I think I should think about someone else. Mbele ngandi badadi. Siso akutambula na emu motka gena lava bana. Why? Sisa agenda ine tulia njagala genda kulya mmere n'abaana amugambe nti amunyebo gendeka. No, because we've been together the whole day. We can go eat, we can go have fun, we can walk on the streets, we can talk, we can even kugeya. Yeah. Who was driving? We had a driver, but my boyfriend yazze later on. Kubanga boyfriend wange he's my manager, so yada ino kujja ku gig. Eya Betty Cake, it was business. So he had to come later. Era yazze natusanga later. Wali wa Betty Cake yatusanze. Yansanze ne PA wange. Netumala. Who paid the bill? Anyone who wants can pay the bill, guys. It's not a big deal. It's just a meal. You guys are having fun, eating food. Like, it doesn't matter. By the way, let me tell you guys.
In this life, it doesn't matter who pays the bill. As long as you are willing to pay the bill, you can pay it. If I have money and I'm willing to pay the bill, I can pay it. If she has money and she's willing to pay the bill, she can pay it. If my boyfriend has money and he's willing to pay the bill, he can pay the bill. If he doesn't have money right now, he can say, baby, I'm not okay right now. Nemugama, it's okay. I can pay the bill. And I pay the bill. Like, it is very okay. It doesn't matter who pays the bill, guys. Stop being unbothered is the new normal. Ebyokuba nti nno munnanga ate omulangira mbu ye yatta omugenzi Nnaalongo wa AK47 tebinaggwa. Fred Lumbuye wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta abwino. Nabyo katubeere nga tubikuwa. Ngenda fulumya ku lunaku olwokusatu. Nkusaba onoonye famire y'omugenzi Maggie Nnaalongo kati omugenzi omukyala AK47. Onoonye essimu y'abaganda be oba ey'amamuwe kennyini. Ginoonye akubuulire, bw'anaaba amaze okubuulira then ojja kukakkana ng'omaze okutegeera ekituufu kyali ki. Information yonna nga bwe nagikugamba bajja kugamba n'ebisingawo. Ate wano ovudde ku ekyo abakyala baakozeeko ogw'obufere abali mu diaspora abasukka mu 5 nga bajjako ensimbi empya n'enkadde ng'ali mu kubafera nabo gye bali mpozi nga yagala mbaleete ne ku mugongo gwe gwagamba nti mulangira alinako abakyala ono abeera wakusatu eyayingidde Senkaaba engino gye zitalembekera mukoka oyo obeera wakusatu bw'aba yagala mwambule ku nsonga gye yatandise gy'atajja kumalako ekyo ajja kifunako. Tukooye akamanyiiro ka Museveni abantu be yasiga mu Uganda mu Buganda okutandika okwonoona ekitiibwa kya Buganda n'okutandika okulinnyirira Ssaabasajja Kabaka atasobola kuvaayo kwedifendinga. Ebiseera bisinga omuntu bw'asiika taba mu ssiru. Ompulira bulungi nnyo. Omuntu taba mu ssiru, omuntu asirika naga ono kamule kati nkuwadde puliyambo y'ebintu bino. Bw'oba oyagala okutegeera noonya maama w'omugenzi w'abaganda b'omugenzi bagenda kukunnyonnyola. Nkunnyonnyodde okumanya obuba ono omusajja genda onoonyera Shaka Mayanja mutabani w'omugenzi Josh Mayanja Nkanji yajja okukunnyonnyola omuvubuka ono kati nkuwaddeko obwekuba tulina obudde butono nnyo ku byenza obbagamba. Olw'ensonga njala kugamba muganda wange togenda mutawo tajja kusobola kuba zino programu nazitandika dda n'enzoogera era mwamwirabira ku nze kennyini nze namubalira era nze kennyini nze namugye ne baga abantu nti ono mufere muyaaye taliko kyalina. Nze nga bwe naleeta Kimbugwe ne muzuula nti mufere ne musula ebbali noono bwe namba ne mubalaga era ne mbala ne mbaga nti ono mufere ne muteeka ebbali. Ate nze siremera ku muntu bwe ŋŋamba omuntu ekintu n'atakitwala nga kikulu sikulemerako nkuleka. Vidiyo gye nakola ku lwokusatu wiiki eno yajjayo ebintu bingi wabula ate agitegeera sikunenya. Genda onoonyereze bwe twali mu kampeni ya 2019-2020 ani yaleeta omusajja oyo era ani yamugoba ng'oyagala okumanya ensibu kumubuuze akulaga obuvuna obuddo ava mu lunywa Ssekabaka ki ebigango by'abalangira nambe gya Buganda betumanyi abibeeramu tabibeeramu ojja tegeera. Naye bwe muddawo ne mutandika okutinkula entalo ekisinga okunnuma omuntu ajja n'ayogera ekigambo n'avuma Ssaabasajja Kabaka kuba n'amulengezza n'omugamba alengezza Ssaabasajja Kabaka bavuma Ssaabasajja Kabaka gwe muntegeerayo oba mundowoozayo wali otuddekawo n'osoma ebyafaayo ensi engeri gye zisaanawo lwaki owa omulaba echansi okukapitalizinga ku butamanyaawo okwongera okusaanyaawo ekyo kye mulina kyekirwa. Ebyafaayo bitulaga nti okulwanyisa Obwakabaka bwonna mu nsi yonna kukyagenda mu maaso.
naffe kenyini mu uganda yali efugibwa bwakabaka obw'enjawulo bwavaawo butya obukyali obuli mu mbeera nki ani abujjawo era kansooke nkulaga ekino kirala wetwogerera essaawa zino obugabi bwanko bwetita mudawade mulabi mulungi alikuwakumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba